A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muganda mwekitiibwa. Ono muganda fabuze ekibuuzo nti agenda kutambula agenda mu lugendo. Asobola okusaala nga obudde bwa dhuhuri tebunnaba kutuuka oba bwa subuhi nga tebunnaba kutuuka oba bwa magharibi. Atambula agenda mu lugendo oba alina ekizibu asobola okusaala nga obudde bwe tebunnaba kutuuka. Tokkirizibwa kusaala nga obudde tebunnaba kutuuka. Allah subhanahu wa ta'ala banga ayogera ku budde bw'eswala buleetawo miteeko esatu. Naye ate takugamba nti nikeso olina ekizibu ogenda kutambula osobola okusaala ng'obudde tebunnaba kutuuka, ekyo takyogerako. N'ekyo oteekeddwa okusaala ng'obudde bukoze eki? Butuuse bw'atugamba. Mu Surati al-Isra aya 78 agamba nti akimi salata liduluki shamsi ila ghasaki layli wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajr kana mashhuda. Tuyimirizeewo esswala ofuna bulungi okuva ng'enjuba ekoze eki? Esaze okuva mu mashrik okudda mu magharibi. Nolwekyawo tuyimirizaawo dhuhuri ne asiri ofuna bulungi ila ghasaki layli n'ekiro. Ekyo tuyimirizaawo swala ki? Tuyimirizaawo magharibi ne isha wa qur'ana al-fajr. N'obudde bwa fajiri tuyimirizaawo subuhi ng'emambi yakoze eki? Esaze. N'olwekyo wano Allah takugambye nti nikeesi otambula oli mu kutambula olina ekizibu osobola okusaala ng'obudde tebunnabakola ki? Kutuuka. Aya eri direct muganda wange ow'ekitiibwa. N'olwekyo kino era w'osaala ng'obudde tebunnaba kutuuka era nikeesi osadde ng'obudde tebunnaba kutuuka esswala yagenda gikuddiza egenda kubeera nfu ekigenda okuviirako okupanishinga okubonereza.